Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Go eno mulungi achekumide ku Salam TV. Kwebaza nnyo webalire ddala program obutonde bwo simusango nange Ibrahim Bagalaliwo nga we mutulabye mu kitundu ekyasoose twabadde tunyumya era tulina omwami Okuyamba Abdul tukyali naye era ine emboozi ey'enjawulo gyagezako kubanga atunyumiza. Go wenna ali eyo atulaba oyinza okubanga oli eyo nga mu kitundu mwoli omanyi mulimu abaana abaliko obulemu, abaana abaliko abeetaaga obuyambi. Nali kusabye wali tudde n'okkalira kuba omwami akyagezako okutunnyonnyola. Maaso awo ajja kutubuulira wa gye basangibwa na ngeri ki gye muyinza okubatuukako. Oyinza okuba ng'oli eyo nga tolina baana naye ng'ogamba olw'ensonga olw'omulamwa gwe baliko ogw'okuyamba nandyagadde obbeegattako n'obuyambi weebuti ne weebuti. Ebyo byonna ajja kuba abitunnyonnyola. Towerabira kubanga ofuna Afromobile eno. Afromobile eno ekuyambako okulaba nti otufuna butereevu. Osobola okunyumya naffe emboozi, osobola okusindika obubaka bwo n'oba ng'otufuna ku Afromobile. Obubaka oba osindise tujja kuba tusobola okubufuna. Afromobile ogifuna otya? Ogenda mu Google Play Store n'oba ng'ogidownloadinga oba mu App Store oba ku website ya afromobile.com osobola okuba ng'otufuna. Afromobile eno ekola ebintu bingi, si ffeffekka wabula ebintu bingi byekola. Osobola okunyumya n'abaweereza abo, osobola okuba nga osharinga link eno n'oba ng'ogisharingira omuntu omulala naye n'aba nga asobola okulaba programu eno bw'aba nga yagisubiddwa. Tukyali n'omwami Okuyamba Abdul era ng'agezaako kuba nga atusiigira ekifaananyi olw'ekibiina oba organization gy'alina. Era we tukomye nga tukomye n'ekibuuzo ekigamba nti wa gy'alaba ekibiina kino gye kigenda mu maaso. Asobola okutunyumiza n'agamba mu sofa ebintu bye twakakola olugendo lukyatambula bulungi. Mwami Abdul, bwe twakomye nga twagala otulage wa biruubirwa kibe mwina mu maaso. Neyanziza omukisa guno omulala oluvannyuma lw'obulanga omukama wange muganda wange Ibrahim. Enjogera nga bweri ate nga yentuufu. Teri muntu atandika kintu nga wallahi olina enniya ennungi n'enniya entuufu ey'ekyo ky'ogenda okutandika, Allah n'akuteerawo obukalubo. Nsaba akantu ako mukama wange okaddiremu abalabi ba Salam TV ng'obatunuulidde obakakase kuba bangi batandika ebintu nga tebalina nniya. Teri muntu muganda wange Ibrahim azukuka ku makya na kirooto kya kutandika kintu kirungi nga n'enniya ye nnywevu ku ekyo kyagenda okutandika, Allah n'akuteerawo obukalubo. Wallahi obwangu weebuli mu buli kimu ky'otandika ng'olina nniya n'obwesigwa ng'obutadde eri Allah. Ng'olina enniya n'obwesigwa ng'obutadde eri Allah, teri bukalubu bukibeeramu. Teri bukalubu bukibeeramu. Yes, tetugaana challenges on the way weziri era zibeerawo, naye okukugezesebwa eri omukkiriza ku buli kimu kyonna ekirimu success kyoyagala okutuukako oba okuba nti oluubirirwa okutuukako. Ate ekirala, teri muntu muganda wange Ibrahim avaayo n'agamba nti agenda kuyingirira obulamu bw'okuyamba ku muntu atalina busobozi, naddala mulekwa, naddala omuntu oyo aweddemu essuubi, gwe ne weerekereza byonna bye wandyebadde weetuusaako ng'omuntu. Ffe famire zitukyawa olw'obuyambi bweziyinza okulaba nga otuusa ku bantu abalala b'otalinaako kakwate yadde akalira konna nti oba ono mwana wa taata gundi oba ono wasenga oba ono wakojja oba waani ng'omuyambako n'olaba nti ate abafamire abamu tobayambyeko. Si nti oba tobayamba nti olw'okuba tebalina busobozi oba nti bali mu mbeera eyo, naye nga ate boolaba at least ate wabaawoko kibasobola okweyambako. Naye ate n'olaba oli omuntu omulala, omwana nga muzadde taliiwo, ali mu mbeera nziwo. So mu kibuuzo ekibuuziddwa okuva twatandika Sweet Valley waliwo olugendo lwe tutambuddeko. Mulina we mweraba mu maaso nti mubanga bweriti abaana be twatandika nabo tubasuubira okuba nti bavuddemu abantu abamanyi mu ggwanga ate bo bennyini bakomewo bongere okuba nti struggle bagyegattako
koze ebyomukubirubiruwa byaffe ntwemba nyambye ku mwana ono okuva mu buto Allah abatwadde obulamu within 10 years ninawe musuubira waalina okuba within those 10 years singa nyongera emyaka emirala 2 3 4 nenyongera okumuwa training ey'enjawulo omwana ono nemuta nemugaa kati tandika dunia iyo nze ogwange ngukoze ngumaze naye mwennyini olw'okuba nti aba alina okuyambibwa kwe yayitamu omwana oyo aba talina kwerabirwa Sweet Valley oba kwerabira Sweet Valley wajje yamujja Allah nti ate neyo nti yaba amaze okufuluma alina abalala bye yalekayo kati tuba tumusuubira abeera ambasada akomewo ayambe ku bano banna abalala nabwe kityo nga bwe nakunyonnyodde nti twatandikira Makerere Kavule mu Kigundu zone embeera yaawo yali nzibu nnyo nti twali mu kupangisa ate amazzi nga gatusumbuwa byonna ebyo naye alhamdulillah obudde buno Allah yatuwa ekifo ekyaffe oba amaka gaffe ebbombo ku kyalo Kibajjwe mu Kagwa parishes Degeya and Kalagala as a sub-county that is in Luweero district. Nti bw'otunuulira mu 2016 2017 2018 kwejeje emyaka 3 gye twamala kaleerwawo mu Makerere Kavule ne kati emyaka gino okuva ku 2019 2020 bwe tuli kati obulamu bwe tulina eri gye tuli wallahi bwanjawulo nnyo wadde mugina emyaka egyo mu maaso mwalimu ekirwadde kya covid naye still wakyaliwo progress wallahi wakyaliwo progress ate era n'ekyo ekirwadde kyajja yes kyatukosa nekituzaamu kemabega ate era nekireetamu ne effects mu baana baffe abamu betwalinawoko naye era ebyo byonna byaliwo nga bigezo bya Allah nga ng'omukkiriza nga tulina okubiyitamu kuba abasinga tebasobola kudda nga we bali ekyo bwe kiri era okumanya nga nti covid yatukosa nnyo ate era alina obukosefu bwa bwe yaleeta nti abantu ab'enjawulo abaali bayamba ku baana abo abamu embeera yaabwe yakendeera mu byenfuna n'abantu abaali balina bamulekwa mu maka gaabwe nga Allah yali abawa emirimu naye oluvannyuma covid ne gisaanawo twesanga nti abantu abo tulina okugenda ahead kuba yali agamba nti seeka wentusiza omwana maze maliriza biwedde naawe tandikiraawo nyambeko era teri mwaka gwe twali kulutinze baana we batyo nga mwaka guno nga gutandika January wa guno mwaka twatuleta floods nyingi nnyo mu baana naye nga tetulina kyakola olwensonga naffe twali tubiraba abamu abafiira mu muyaga ogwo gwa covid abantu ab'enjawulo netugana okatwogera okubayambako tuleeta obulamu bwawe bukiwufuka so ku bimu bye tulaba nti Sweet Valley Allah tusasidde tubikyusiza ekisooka tukyusiza obulamu bw'abaana abo okubajja mu kiri ekifaananyi kye beerabamu okwekubagiza kwegamba nabo bwe bawulira Sweet Valley mu butuufu bafuna obuweero ne bamanya nti mu duniya tetuliimu ffeka tulinamu abantu abatulumirirwa okuza akatono nti bwe twetandika ekintu kino twatandika n'emmoto oba eŋŋombo egamba nti weep no more nga kitegeeza nti tekyali kuddamu kukaaba amaziga ogobadde okulukusa gakomye tuzze mu maaso go baada Allah okwo kukaaba kwonna okubaddewo nga gwe omwana mu bulamu obwo kuweddewo mashallah ku budde buno tutunuulira nti moto yaffe ya weep no more tulina okugituusiza yadde tetunatuuka ku eyo level balina ze future plans zetukyayina endala naye at least there is a percentage we need to thank Allah for that nti otubanga luli abaana balinga mu mazzi nempawe ng'ekiro ky'embo ekikwata muganda nga Ibrahimu gobeera ku subhanallah Allah tuyambe enkuba eyite buyisi olw'ensonga nti oba weeraliikirira kiba kiddirira kigenda okujja kati ngenda kola nti abaana mbasitudde mbagjeewo nti ate bateeka eno ne bano bengenda ogenda kubanga byo byobeeramu naye kati ne weetonnya erimu kibuyaga ow'amaanyi nga mungu gireete olw'ensonga nti kati tulima tulina ensuku tukoze ebintu ebya farming kati ate tujagala naye akadde kali kazibu nnyo muganda wange okuba nti buli olaba ekyekyenkuba sometime ng'ova ne mu ntebe wooli n'osalayo era akabbiri naye nga ki ekikusazira akabbiri enkuba eno ekire kiyite buyisi enkuba eyitereme kujja mashallah ebyo tubikoze alhamdulillah era twebaza Allah nti obulamu bwabwe bukyuse
abalina embeera y'okusomooza okwenjawulo egenze evaawo ate n'okuba nti twava mu kibuga ne tuddako mu kyalo nakyo kirina impact nnene. Sometime twafunanga abaana abana naddala babavudde ku street nga olw'okuba nti twali tukyali era mu kibuga nga kimwanguyira okudduka ataddeyo kwegamba basinga bajjanga ate naddayo olw'ensonga nti besanga nga oluusi byomutaddemu omunyumiza bya kiraasi omunyumiza bya kukyusa mpisa ng'ate environment mwali yali temufevalinga kuwulira ebyo nga ye ayagala biri byalabako ayagala biri abadde akuŋŋaanya obuntu bucupa bwe n'afunayo 2,000 ng'omulese mu kusoma kuva ku makya ali mu kiraasi ng'alabira ddala tebikwata naye kati eri gye tuli nti bw'obajja mu bibuga nga eno gye tuli n'obatwala eri asanga kaseera nga environment ekyukidde ddala tali mu kibuga tajja kulaba munne ng'ayitawo nti mumanyi twadde naye eri tajja laba wa bucupa tajja kulaba nti wascrap yonna tajja biraba concentration ejja kubeerawo. So abaana bano mu mbeera eno tugezaako nnyo era life yaabwe alhamdulillah tebaza Allah ekyuse nabigakaawo be twatandikira ddala nabo abamu baamala ekyomusanvu era ne tugenda ahead ne tukola partnership n'ekugamu ku masomero aga secondary ne gatuyambako okuba nti gabatwala then abo kuba load ekyali nnene emabega abo bwe twalaba nga tetusobola kwongerayo ne twogera ne bagadians baabwe ne tubabawa ne tubasaba ate era ne tusiganga tukyalina connection monitoring tukoze tutya okukola nti bafuna access ya education era ku bimu mu maaso tunatutunuulira ku biruubirirwa bya Sweet Valley mu maaso mwe muli okuba nti artist tuteekawo ne secondary school nti omwana ono tubanga tweyamu okumutandika omuyambako mwagala olugendo lwe mutandise mu lukomekereze tebagamba bw'otandika olubimbi lukomekereze kati naffe kye tutunuulira nti twagala mu nkomerero omwana ono nga tuba tumugjeeyo amaze primary tumutadde mu secondary ate nga tulina n'emirimu emirala egya vocation oba egya skills gye tumutraininze nga ne waaba oba akomye ku siniya ya mukaaga oba siniya ey'okuna ng'alina emirimu gye gy'asobola okwetandika asobola okumanya plumbing asobola okutegeera ebyamasannyalaze ebyokuzimba aho tuba tukakasa nti tulina great impact gye tukoze eri omwana oyo era aba asobola okutandika naye obulamu bwe obw'ensi okulaba nti aba asobola okwebezaawo biidhinillah. Yes, akyali ku Salam TV tukyalina Mwami Kimba Abdul ng'agezaako okutunnyonnyola omuntu yandiyagadde okubuuza mwenga mmwe kusoomooza ki kwe musanze mu kuba nti bano abaana mubakuŋŋaanya ne mubafuna ne mubawa ebyenjigiriza ne mubayambako mu buli kimu kusoomooza ki kwe musinga okusanga? Okusoomooza kwo weekuli era wallahi kuzibu kwakugwawo challenges zo weeziri. Ekisooka omulimu guno commitment y'amaanyi nga we nkugambye nti ekisooka ojja kukyayibwa naddala mu bantu ab'eŋŋanda n'abantu abalala. Omuntu ayinza okukusaba okuba nti akusaba obuyambi naye nga gwe muli olaba nti omuntu oyo ye mwenga ye asobola okwebaako kye yeeyambako olw'ensonga nti ebiyungu ebyo byonna abiyina buli kimu akiyina olaba asobola okubaako kye yeetusako naye ng'atazze gy'oli omuyambi naye ng'ate azze gy'oli ng'ate otunuulira nti obuyambi bw'obusinga bulina genda ku baana bali abato abatalina they are innocent in everything tebalina kye bamanyi. So eyo challenge nebeerawo. Challenge endala muganda wange Ibrahim teri kisinze kutukaluubiriza oba kukaluubiriza abantu bonna abalala bali abakola dino ebintu bye tukola nga kintu kya kumobilizinga funds. Ekintu ekyo kizibu nnyo. Jukira nti okufuna obuyambi ngenda kujja leero Ibrahim nkusabe nti kugambe nti Ibrahim abaana tebalina kyakulya okwate omutwalo ogumpe nguleeko kiro yo akawungo banguleko ekintu kyonna then the following day okuba tuyambye olunaku olwo the following day n'oluddako era nkomewo gy'oli nkugambe nti kati Ibrahim omanyi era abaana tebalina kyakulya oba kati ate twatandise kino nakyo kitukutte gamba
waliwo challenges nyingi mu kumobilizinga funds olw'ensonga nti byonna tubikola naye tetulinawo mikutu gya ssente nti batulina businesses source of income tuba tulina akedde Kampala buli mwezi etusindikira milioni 10 ku ssomero ziyamba abaana wallahi tebiriiwo naye nti tukozesa ki nti gino mikutu gye tubeerako nenteekayo ensonga niga nti tutandise kino tuyambibweko tutandise kino tuyambibweko sometimes n'okujja mu box y'omuntu naye muri mwennyini oba owulira nti omuntu ono bakaluubiriza naye ng'ate otyamu naye ng'ate ky'olina okuyitamu Allah balina okuyisizaamu okuba nti oyambako naye ate Allah n'atusaseyo n'ekintu ekirala nti abantu abasinga abavuddeyo ne batuyambako balina essanyu ddene gye tuli balaba nti ekintu kye bayamba manya ebiseera ebisinga omuntu abayamba aba ayagala ayambe ng'alina kyalabako ng'alaba progress eriwo wateri muntu ayagala kuyamba ng'alaba there is no progress wallahi kyekyo kyennyini nti lwaki abantu abasinga bavaayo ne bongera okutuyamba olw'ensonga nti buli oli lwateekayo akasente ke ne tumulaga butya bwe tukasaasaanyiza ne tumulaga ku kibye tukoze alaba wawe kalaga fe tukugana okugamba tetubanga muntu mulala kugamba mbu tojja gye nkolera bintu bino fe tugamba come and pay visit to us olabe kiche tukolera ddala gwe nyini onaatuukawo n'embeera gy'ojja okusangawo yejja okusikiriza ogende kasawo oyongere okuba nti otudduukirira okuwa ekyokulabirako emabegaawo twali tutandika City Valley Medical Center twatandikawo eddwaliro okuba nti liyamba ku bantu ab'enjawulo naye enkola ya Allah eddwaliro eryo twatandika omusingi nga tulina emitwalo 68 okutandika omusingi okuzimba eddwaliro saawa eno weeriri lijjanjaba abantu bazaalirawo abantu bakola activities zonna ez'enjawulo ku ddwalirawo nga ne activity gye tulina mu maaso awo ey'okudduukirira abantu abaliko obulemu n'obugaali naye wallahi twalitandika tulina emitwalo 68 nenga bannange nti bisimillah tutandike abantu banalaba kye tutandise Allah banabasaasidde bajja kujja batudduukirire era abantu ab'enjawulo bavaayo nga balaba bamaze okulaba nti tumaze okutandika ku mitwalo 68 omuntu gy'osobola okugenda oba mu restaurant n'ozirya olunaku lumu ne ziggwawo fe twazitandika mu ddwaliro alhamdulillah kati weeriri so kuzimu ku challenges ze tusanga zezo nti okuŋŋanya obuyambi okuba nti butuuka eri abaana bano kizibu mukko nekyaleera ku bimu bye tusanze oba challenge endala gye tuli mu kutunuulira okuba nti tuyamba yes mukulu Ibrahim ebintu bino tubikoze weba abantu baliko bulemu tugezaako okubadduukirira okubasika ku mukono tubawadde obugaali nga ne program gye tulina mu maaso awo tugenda tulambululira nako naye byonna tubikola naye waliwo ekintu kati ekikyatulumya ffe omuntu echallenge tunaba kujjawo oba ebeerenga na mu future prospects nti tulina abantu mikwano gyaffe abalala baganda baffe abalala abatawulira naye tebakiggala abamu nga teboogera basanga okusoomozebwa kungi era kuzimu ku proposals tuli mu kudraftinga tukoze tutya okusomesa abantu kye tuyita sign language tulina abasiraamu baganda baffe nga bandyegombye okusoma Quran naye nga tebalina babasomesa kuba nti Quran eno bagisoma tayogera tawulira amatu tawulira talina kintu kyonna kyasobola kukola muzibe talaba naye nga ate skills gye ziri esobola okuyamba abantu abo nti singa naavaayo enkeera neŋŋamba nti muganda nga Ibrahim oliwa negundi aliwa mujje tutandike okusoma kye tuyita sign language tutandike okuba nti tutrainingibwa butya tusobola okusomesa abantu bano tujja kwesanga nti nabo bibamiisinga nga okusoma Qur'ani yaabwe oba okubaako omuntu kyasobola okuwandiika at least nti waba tayogera tawulira asobola okukozesa zino essimu za smartphone nasobola okuba nti asobola okukozesa messages nimbanga muwuliziganya obeera mu kutuba omwalimu nasoma kutuba nga nnungi naye nga mulimu omuddu ng'oyo wallahi nga talina na kimu kyategeddemu mu byonna ebisomeseddwa naye butya nti singa bayimamuzi baffe tunaabasomesa ebintu ebyo butya singa mu masijidi buli masijidi kale wabeerawo wa sign language oba wa sign language oba kutuba bamaliriza wa sign language navuunulira bano abantu ababeera mu ndoomu abalala so ekyo nakyo okusomoozebwa mu budde buno nti abantu abo
tetunnaba kufuna gundi ebayambako naye ng'ate insha Allah proposal tugirina ey'okuba nti tubadduukirira mu ngeri emu oba endala. Yes, tweyanzeege. Gwe nga gwe eyatandikawo kino ekintu projects kize mukozeeko ebintu bye mukozeeko omuntu byasobola okulabako mu butuufu naye n'asikirizibwa n'agamba kabeegatteko ng'alaba nti oba tukoze kino tukozeeko kino na project ki gye musuubira okuba nga mukola mu budakiika obutonotono obusigaddeyo? Alhamdulillah, neyanziza Rachel. Ku bimu bye tukoze ng'oggyeko ki ekyokulabirira abaana ku ekyo kitukakatako era kuzimu ku goals zaffe naye ate tuvuddeyo ne twagamba nti katukome ku baana bokka, tuvuddeyo ne tudduukirira abantu ab'enjawulo naddala mu mbeera y'amazzi. Tulina mikwano gyaffe mingi givuddeyo ne gitwesiga okuba nti tubeera abasaale mu kubakolera emirimu gyabwe nga sodakatul jaaliya zaabwe. So ebitundu ebyenjawulo tugezaako okuteekamu amazzi era nga buno obudde Sweet Valley boreholes ezakagiyitako okuba nti tuzifa abazikoze tuli mu boreholes nga 53. Eso nga tuzitadde ebitundu ebyenjawulo mu masomero ag'enjawulo ge tumanyi nti gasoomozebwa okufuna amazzi. Then ekirala tugezezaako okuba nti tuyambako mu bantu mu by'okusibulukuka Ramadhani ng'eyo bwetuuka. Kaseera kaba kazibu nnyo nti abantu bangi basoomozebwa n'ebyokulya naye kyonna kye tuba tukuŋŋaanyizaayo tugezaako okuba nti tudduukirira abantu abo. Emabegakaawo tulina project gye twakola yali nnenemu alhamdulillah, twebaza bonna abatuyambako. Twagenda ebuvumeeyo. Ebuvumeeyo twasanga nga waliwo ekyalo ettaka lya Kibundi lyayiika balina landslides. Ettaka limala oyiikira abantu abo ne bafunakawo ewantu we badda we bawangalira we beewegoma naye akaseera ne katuuka nga ne nannyini kifo ekyo ayagala kikozesa n'awalirizibwa okuba nti abagamba ekifo kyange mukinzirize nkyetaaga naye ate balina we badda ne tusanga okusoomoza ku bali bayitamu Allah n'atusaasira mu kaweefube ono gwe tuyitamu okutegeeza nti Ibrahim waliwo ono bwoti alina obukosefu bwali mutamu oba yeetaaga kuyambibwako ne tukola campaign era mikwalo gyaffe egy'enjawulo givaayo ne gituyambako ne tugula 5 acres twagula yika 5 ez'ettaka ne tuzigula ebuvuma. Otwamala okuzigula ne tuzikwasa abantu abo zaali 86 families naye nga 86 families abantu ababeerako basukka n'2,000 ku bantu bali abaaliyo. Jjukira mulimu abafumbo balina abaana baabwe balina extended families. Kati abantu abo ne tubakwasa ettaka eyo. So ekyo kyakyusa kinene nnyo mu kuba nti obulamu bwabwe bambi bwakyuka. Tuzimbye emizikiti era ebuvuma yennyini twateekayo masjidi nnungi nnyo okumanga nti bakyajogerako nga ku mizikiti egikyasinza obunene mu buvuma n'obulungi baafuula ekifo ekyo nti esenta y'obusiraamu mu buvuma nebanga Twale ku sayidi eyo mu buvuma. N'ebirala bimu bye tuzzeeko mu kudduukirira abantu n'ebyokulya okufuna emmere ng'eyo ne tugituusa eri abantu abo. Dhuhiya program tufuna ebisolo tubisaddaaka ne tubisindika mu bifo ebyenjawulo ku mizikiti egy'enjawulo ne giba nga giyambako abantu. Nabo ne babanga bafuna essuubi okugamba nti munsi muno temuli nti tewali atufuddeko. Mpozera n'ekiri ekirala kiwakonyeeko nti mu budde buno kye tuyina ekibindabinda okuba nti oli kyasobola okugamba okusinziira ku mboozi gy'onyumiza ne ku bintu by'otulazeeko oli n'agamba lumanga mulina kino nange nina wano kyennyinawo kamba kwatizeeko. Yes. Obudde buno tulina program tugiyisa ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo ey'okudduukirira abantu abaliko obulemu ne buwiru chairs bwete obugaali obusobola obayambako mu ntambula. Programu eno twagikolako omwaka oguwedde ne tuyamba abantu 15. Obudde buno twawalizibwa okuba nti twongeramu babeera abantu 2. Lwaki? Nti omulundi guli abantu bangi baafikira. Mukulu Ibrahim tewali kyasinga kunkwasa nnaku na kunkaabya ku lunaku lwe twali tugaba olwo. Omusajja omu yannyonnyola n'agamba mbadde envuga ebidomola ku kyalo nga byentambulirako. Ekidomola
naga nti nowe kibanga kirimu amazzi nga kiri kimpeddeko nga negayirira omuntu kale amazzi agayiwe asobole okumpa ekidomora nze ntambulireko notunuli amagulu gawe kuno konna nga gatanize black kyeki kye nagambye nti kyanyo Allah gwaliyo nga ebingo byonna obiyina nga oba ogenze maybe in the toilet wamagulu gotaddewo magulu naye waliwo that person yagenda teekawo mikono okuba nti asobola okweyamba waliwo omuntu nga wotabuza emikono yagenda tabuzawo kugulu so omwaka oguwedde twadduukirira abantu 15 ne ku mwaka guno program twagizeemu era tutugiyisa ku mikutu egyenjawulo nga tusaba abantu bongere okujja okutwegattako because tuli mu kutonera kuluna abantu 200 people nga tubasaba nga tukola campaign naye wallahi obudde buno list ze tuyina zisukka mu bantu 200 naye kati weebuuza nawe nti ogenda kukwasaganya otya okulaba nti abantu bano bonna bamalayo naye nga target nti singa Allah atusaasira nti yes fe ekirwa kyaffe kya bugaali 2 nene busukkamu katugeze ntuyingiranga 205 kyekisinga obulungi olwensonga kitwaba coverage y'abantu begenda kuba nti eyongerwako lwaki ku this time tuli ku bantu abo olwensonga tutunuulira ebintu 2 era omulamwa gwaffe guli ku bintu 2 tuli ku mwana ono asoma naye ng'aliko obulemu naye ng'alemeddwa okugenda ku ssomero olwokuba nti entambula obutonde bwe temumusobozesa kuba nti ave waka agende ku ssomero oba n'abazadde bennyini nga okumuteekamu boodi ey'obulunaku okumuteekamu emmotoka ey'obulunaku tebajja kisobola naye bwe tunaavaayo tungamba nti tukuwadde akagaali kaakano omwana ono agenda kufuna essanyu agenda kuba nti asobola okwakisesinga education wetandituuse then tunuulira n'omuntu omulala ye muntu omukulu ng'alina famire alina abantu be nga 7 ewaka ayagala just funa kagaali akasobola okubanga abayambako asobole okutambula agende mu ka trading center bw'aba afiringirawo ngatto ze bw'aba afumbirawo bintu bye byonna ng'agenda kubigira afunemu ekyo because ajja kujja ku muzikiti akusabirize leero ojja mmuwa n'enkya tojja mmuwa naye bw'abanga ye asobodde okwetandikirawo ekiki then kanveeyo muyambe n'ekintu ekigenda omuyambira olubeerera nti muwa akagaali kasobola okumutuusa ku mirimo. Tweyanzege mu ddakiika oba mu butikitiki osobola okutubuulira mikutu ki oba miwaatwa ki omuntu gy'ayinza okuba ng'atuuka ku ba Sweet Valley omuntu alinayo omwana oba oli nga talinayo omwana naye ng'ayagala kukwatizaako olw'emboozi eno gy'awulidde mu butikitiki? Sweet Valley tusangibwa n'ekigambo kye kinaaba kisembayo eri abalabi ba Salam TV. Sweet Valley tusangibwa Bombo ku kyalo Kibajjwe Degeya Kalagala sub county mu Luweero district. Oba ogenze mu paaka n'olinya emmotoka ezidda Luweero bagamba oviiramu Bombo kwa 2 bw'otuuka kwa 2 aba bodo bagamba nti ngenda ku Sweet Valley bonna abaliwo bamanyiiwo. Then tulina emikutu egyenjawulo egya Twitter, Facebook, WhatsApp enamba zaffe zibeerako all the time. Then okonna bw'onyigamu Sweet Valley otulaba osobola okutugoberera n'omuntu aba yagadde okukozesa enkola eya Google ng'ogenda otambulira bw'oteekamu Sweet Valley baba bakulaga wetusangibwa kiba kikuyamba okujja n'otutuukako. Then ekisembayo era kwe kusaba abantu mwenna okuvaayo okuba nti mutukwasizaako ku mirimu gino gye tukola. Twavaayo ne tweyama nti tugenda kugikola ate era tetwagala kuyimiriza mpaka ng'ebiruubirirwa byaffe tubituuseeko inshallah. Nawe kityo nsaba abantu mwenna gye muli muveeyo mujje mutulambule mulabe bye tukola mukakase ddala ebintu bye tutaddewo n'okulaba buwa gye tuvudde ne gye twagala okulaga biidhinillahi azza wa jalla. Tweyanzege Mwami Chimba Abdul okuva mu Sweet Valley Center for Orphans and Vulnerable Children. Bwe tubadde nabo ku program ya leero obutonde bw'osi musango ayinako eyakoonyeko era kenjagala okubanga nsembayo nako ng'omuntu yenna ng'olina ekintu kyoyagala okutandika n'okitandika n'enniya n'obwesigwa bwa Allah nkukakasa togenda kubanga ofuna challenge eyo yonna. Program obutonde bw'osi musango bwekyo weebadde ku Salam TV omuweerezaawo mbadde Ibrahim Bagalalwo tusinkane omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.